po jako akawuwo kubadukiride badije so nafa abasaluni babereke engeri gye batudukiriramu. Mu kwogera kwa pulezidenti okukyasembyeyo eri eggwanga mwe yasinzidde n'abaako abantu abamu be yakkiriza okukola wakati mu kwekuuma coronavirus nga muno mwabaddemu aba hardware abamakanika ko n'abantu abalala newankubadde nga n'abamu ku baneera bagamba nti si bamativu olw'entambula ezikyali ensibe nga tebalina abo batuuka ku mirimu. Eggwanga bigambo bye byayogedde teyabadde bibi era tebyansanyusiza nnyo kuba kati wakkiriza ffe makanika tukole naye ate gaffe makanika okukola kwaffe tetugenda kugasibwamu kubanga olwedde emmotoka tewazikiriza kutambula kati tugenda kukanika mu motoka ki oba tugenda kukanika biki. Mukama waffe sibutaata at least naffe tulowoozeeko kwaba ogamba nti otadde abawolodingi otadde abaki otadde bamakanika tugenda kukanika ki ng'emmotoka tewazitadde. Wano nno abaali bakakkalabizza mu masaaluuni we baviiriddeyo ne balaga obutali bumativu olw'embeera gye bagamba nti ebasuseeko nga n'ekyokuza eri omumwa tebakyakiraba. Abaana abadde bakola mu saaluuni balina obuzibu obw'amaanyi essaawa zino, tebalina kyakulya, tebalina kwegamba, tebalina mbeera yonna, n'emmere ya gavumenti no tenaba kututuukako abamu kubanga abaana abakola mu saaluuni bakola mmere ya leero. Mmere zaffe tezikyalina kyakulya, so mbadde nsaba buli alina obuyambi yenna atuyite abasaaluuni. Bano betusanze ku Mawanda Road bagamba nti bakolera mmere ya leero nga n'abaali bafuna ez'omwezi zaalinga ntono ddala nga tebasobola kuzitereka. Abaali badipendingira ku salary oluusi baali wakati w'emitwalo 15 ku 25 ekinene nnyo. Kati waliwo bano abakola percentage akoze omuntu 15,000 amuggyako 1,500. Kati 1,500 olwadipendingirako bafuna bakasitoma be 5 1,500 emirundi 5 kasanvu 5 z'abaafunye zagenda nazeewaka. Okuva lwe twaggalwawo obuzibu bwe tufunye abaana betubadde tukozesa tebakyalina byakulya agezaako nakubira essimu n'omusindikirayo omutwalo. Bano bagamba nti bukya bakola mu masaaluuni tebalabanga ku kibiina oba muntu abatwala nga kati tebamanyi wakudduukira kuyambibwa mu mbeera eno. Sebo tuwulira nti waliyo abakulembeze b'amasaaluuni nenze naakakola mu saaluuni emyaka 10 simulabangako simumanyi. Simanyi yani akulembera saaluuni mu Uganda. So nange nvuddeyo oba tuvuddeyo ne banaffe okulwanirira abo abantu kubanga bo bali tebavuddeeyo okulaga obwetaavu bwe tulimu. Buli omu afeera nagulawo saaluuni ye n'akola mirimu gye. So kati mu kaseera kano ate nze mbadde nninze nnyo mpulira agamba nti alina ekibiina kye yateekawo ekigatta saaluuni. Bagamba nti emmere egabibwa gavumenti tebagirabangako bwe basinzidde okusaba nabo bajjukirwe mu nteekateeka eno nga tebannafa njala. Twawulira nti baagaba emmere naye ewaffe mu kitundu kyaffe baali babuuka nga tebatuuka buli wamu. Ate kanguwulire naye baali badde nga bagigaba tetuganye beebale nnyo bakola omulimu ogw'amaanyi era tusiima mwami pulezidenti okulaba nti yassaawo emmere eyo. Naye kiro 5 mu butuufu oziriiramu ng'olina famire abantu 3 muziriiramu era mu nnaku 15 ne ziggwawo. Ekyamaanyi nnyo twagala buyambi, twagala akamera aka bulijjo, tetujja saba bingi. Bano si bwe bokka balajja n'olw'embeera gye bayitamu newankubadde bangi abagezezzaako okuteeka ebiragiro ebyassibwawo mu nkola. Naye nze ekisinga okunnuma bagaba emmere tukanya kulya bali bwayise tugenda okulya ate nga batubuuse nti bali mu kirokole. Ffe lwaki batuyitako twazza gwaki tufa abantu tebalina kyakulya abaana bonna bano tetulya ebyokukozesa tetulina emulimu gwe nali nkola baguyimiriza nina abaana 3 sina kyembaliisa naye ffe twawulira nti Pulezidenti Museveni yavayo neyeeyama okugabira abantu emmere. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Sanitizer. Yamuki? Sanitizer. Okagula mmeka? Ka sanitizer. Batugabira.